Uganda, it is a continent. Is a continent. So buli continent yonna woli beera representative mu ku advocatingira Uganda mu ebyo bye tuyiseemu. Olwaleero mbadde mpulira omwoyo w'okusaba kubanga nkimanyi waliwo abaasiibye ng'okuva ku makya tonnasabako. Mpulira mwoyo w'okusabako ffenna wano mbadde mulina naye sibalimba ndi mentally disturbed. Simanyi oba olwaleero program ngenda gikola nti era singa kisoboka mbadde sigenda kujja mbateereyo buteezi naye kale Mukama assa omwoyo w'omutukuvu atudirecting kubanga feeling zonna zoonoonese zonna zifudde zonna era simanyi na wendi simanyi na byenjogera simanyi na byenkola kubanga nvudde ku koolo ye okutandika ate okuteekayo emirongooti tubeere nga tuwuliziganya mu programu eno olwaleero. So osobola okulowooza ki kyempulira munda mu nze. Olwaleero tugenda kusoma olunyiriri lumu lwengenda okuyigirizaamu. Tugenda kuwumbawumba week. Tugenda kusoma nga tugendera kuluyimiriramu mu kisiibo kino mu byonna bye tubadde tusoma mu okusazaamu endagaano zonna ze baatukolera bajjajjaffe okuva ku bajjajjaffe, endagaano ze baakola, emikago gye batta, okunyiiza kwe baanyiiza Katonda okutuuka olwaleero naffe mu mulembe gwaffe nti naffe bwe twajja twasikira ebyo bajjajjaffe bye baakola oba oliawo naffe ne tunyiiza Katonda oba oliawo ate ffe ne tumunyiiza nnyo okusinga ne bajjajjaffe bwe baamunyiiza. Jjo nabadde ndaba mu kooti emu waliwo jjajja eyafunyisa omuzzukulu olubuto. So omulembe gwaffe guyinza okuba ate nga gwe gwonoonye n'ennyo okusinga ku gw'abajjajjaffe. So twagala okuddayo emabega kati tukomyewo olutambi nga tulaba buli wamu awayinza okuba nga weewali ekizibu lwaki tubonyeebonye mu mulembe gwaffe. Tugenda kuwumbawumba week naye mu byandikibwa bye twasomye Nehemiya yagamba Mukama nti Mukama ekizibu kye tulina bajjajjaffe bayonoona ate naffe ne twonoona ne kireeta okuba nga ensi gye watuwa ensi gye watulayirira ate tuli baddu mu nsi yaffe n'etwalibwa abagwira. So okusazaamu endagaano okusiguukulula byonna bye baakola ne bye baasimba okuviira ddala ku kikolo okutuuka leero. So tugenda kuyimirira mu kyawandiikibwa kya 1 Peter chapter 3 verse 12. Ebbaluwa ya Peter esooka essula ya 3 olunyiriri lwa 12 lugamba nti Mukama eriiso lye n'okutu kwe biri eri abo abatukuvu be, naye obwenyi bwe bwolekedde abo ababi. Kati twagala Mukama awulire essaala zaffe ate alwane n'abalabe baffe, kubanga okutu kwe kuli eri essaala zaffe n'amaaso ge okututunuulira n'okutulambula. Then obwenyi bwe oba obusungu bwe tukyalindako wano Facebook ekomyewo. Ndowooza Facebook muteredde mukomyewo. Nga ngenda okuwumbawumba week njagala nsooka enzigyawo kino.
abanaye mu nsonyi wa puroguramu y'olwaleero gomanyi wa gye mbadde mbikudde nga byensoma sibitegeere. Nyina busekiritarati wano bwe njagala okugjawo 2-3. Okusooka byonna njagala okuwoninga message eno egenda eri aba SFC. SFC waliwo meeting eyatudde oba olyawo mmwe gye mutamanyi gye mutaategedde Museveni ne mutabani we. Bw'oba omanyi oli wa SFC ng'oli waggulu w'emyaka 40 okudda waggulu, era bw'oba omanyi oli wa SFC nga obadde okola ne Museveni, kimanye nti plan ne program ey'okuba eliminatinga wakati mu Muhoozi project etuuse era ekonkonye wamwe ku mulyango. SFC elimination method etuuse mu SFC kubanga mukoze nnyo ne Museveni, mubadde mu corridors of power of powers. Mumanyi bingi, mulabye bingi, ate musobola bingi, ate muli batendeke nnyo, ate bangi kummwe temurespectinga mwana. So kati ekibobbo kiri wammwe, nammwe bagenda bakako okulitayalinga, ate ne elimination egenda kubeerawo mu kubajjawo. Mummwe mulimu muzala wa mutabani wa Museveni abadde anywa n'afuka mu mpale nga mulaba mwamusitulako nga empala aze Munyarwanda nga azinyeddemu, ne mumusitula ne mumukola biki kwamba temumulabanga ye bwe yandyagadde mu mulabe. So yasabye mutabani we gundi yasabye kitaawe okumuyambako okuba eliminatinga. Banji mummwe mugenda kugwa mu biyigo mufe, banji mummwe mugenda kutemulwa mu accident ez'enjawulo, banji mummwe. So kubanga mutabani wa Museveni ali mu kutendeka SFC ye gyawulira eneesobola okumugondera, eneesobola, era bali mu training ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo. So mwenna aba SFC abaliwo kati, ekibobbo kiri wammwe mu nnyumba. Do the needful before it's too late. Nakugamba bwenjogera oluzungu manya ekintu kiri serious. Nze sono na luzungu siringa abantu abonono oluzungu. Bw'owulira njogedde statement y'oluzungu uliriza nnyo wenjogeredde. So do the needful before it's too late for you. Wali njogedde byebyo. Njagala okuwoninga abantu abatase mmwe mwagambye embunze Chozeni Beki ne Miss Binte ne bava munda bakiki ekingatta n'abo abantu. Nze ndi mukyala mulyoke munteeke mu bantu abo. Mukakasa mbunze Miss Binte ne Chozeni Beki mmwe bwe mutanneesonyiwa, senga temunneesonyiwa, wammeeyo nvuddeyo. Aba SFC mubere nga mukimanye sawa yo n'ekibobbo kirimu mmwe kati. Sigenda birwako nnyo bwe muteefaako ebirala kati njabbiza ndowooza lwakusatu kubanga leero siri politician, nkya siri politician ne ku lwokubiri siri politician paka lwakusatu. Kati bwe babattira mu kanyomero kano mu nnaku zino 3 temukuba ku simu yange kuba nange nina obusungu bwange n'ebizibu byange. Omuganda agamba nti bwe nawulira saatuula nga lwali lwa mugagga. Embeera eyo ezeebeerawo ku bannamagye baffe mu ggwanga Uganda. Bangi battiddwa mu ngeri etategeerekeka era nga bababuuza bagamba kimu oyo yagudde mu kinaabiro, oyo bamutuukidde mu accident, n'abalala mu nfa ez'enjawulo eziteekebwawo. Bangi baafanga Bannayuganda tetumanyi kikitta abasirikale baffe. Olunaku olwaliwo tuyambiddwa nti tufunye okubikkulirwa. Buli musirikale afa tumanya nti yattiddwa obuttibwa era n'ensonga eba yamusizza emanyika. Olwaleero babadde bakyali mu kutta abapoliisi n'aba UPDF. Kakati ku luno kigudde mu ba SFC. Balangiridde okutandika okuba ku mpumulo omu ku omu
basobole okuwalulira omwana ekkubo kubanga bakimanyi nti atya nnyo SFC. Bakimanyi nti SFC eriwo tesobola kumugondera n'olunaku n'olumu. Basazeewo okuba eliminatinga ye omwana asobole okufuna baki banaakolagana nabo mu gavumenti eyiye bo gye balowooza nti omwana agenda kukwata gavumenti nti wabula bwana baje mulembe gw'abaana abaliwo ne bajja mumugondera kati bamugambye atandika okuba eliminatinga. Kitegeeza kiri eri mmwe okwerwanako nga bukyali oba okumuleka n'abasaanyaawo nammwe ebyammwe ne bigendanga bwe bityo ebyabalala bwe bazze bafaamu ebitategeerekeka. Twagwiridde mu lukwe mumanyi lwaki bakwata buli omu abadde alina ekibuuzo ekinene nga bwe mugatta kapo yammwe eyo eri mu kuzunga mu Uganda wallahi terina wejjira ne bye bakola tebijja wabula baafuba nnyo okugiyungayunga enywere mbunno ebeere Nyabakenzo. Mumanyi lwaki kapo eyo weeri? Bamuseveni abo balowooza banaatukola bye baakola nga bajja. Museveni yalengera wala mu myaka gye n'alengera wala ng'akola ekintu ng'agenda kisanga mu myaka 35 okuva awo waali oba 10. N'akola ekintu ne mutategeera kitegeeza ki. Mugenda okisanga mu maaso nga yali akitegeeza mugenda obbimanya nga temukyasobola kivaamu. Mumanyi lwaki bakwata Nyabakenzo ne bamuwa Kenzo era ne batandika okutambula ne batandika okumupikaapika ne batandika omupikaapika batandisa omutumaatuma mu baana abato okwefuula omuntu w'abantu mu baana abato mu bavubuka mu bakadde. Bamuwa Serebu Kenzo basobole okukola amawulire. Mumanyi kiki kye kitegeeza? Era bamuteke mu bantu ba wansi mu mutegeere alinnyo n'abaana abanaku alinnyo ne bakateeyamba. Mumanyi kye kitegeeza? Museveni ng'ateekateeka gavumenti ye empya gy'agenda okulekawo ng'afudde olwaleero oba enkya. Alowooza mbu Museveni zimu ejja kusigaza gavumenti. Yamaze ddo obbalaga ennambiro we bagenda okukola gundi abeeranga wano gundi akolanga bwati gundi akolanga bweti. Nyabakenzo bateekateeka supiika wa paalamenti omujja nga Nyamagogo bamaze omutta. Era kyova owulira bamuwaanawaana oyo mukazi ayogera oyo mukazi w'amaanyi era asobola public speech ebyo mbu bamuteekateeka bamuwa Kenzo amutambuze mu bivulu biki awalampire ku linnya lya Kenzo ne Kenzo awalampire ku lirye biki oyo Kenzo ali mu kukukuta alina jjajja okwesimba ku bwa MP mu Masakaawo ne mukazi we yeesimbewo mukazi we abeere supiika. Olwo bakola gavumenti ya muhoozi. Kanve mu bipolitics ngendeko mu kigambo maybe omwoyo ajja kujja naye mpulira njagala basiibula mpulira eddoboozi ly'omusajja mu matu gange va ku mukazi wange. Bane tulabye ennaku mu revolution. Mukama atuyambe tutuuke bannaye ndibawandiikira ebintu ndiyogera ebintu ku muntu w'abantu mujja kutya. Ndabye ennaku mu revolution muno. Katonda nyambe mama Ebeni abe nga taliiko nakubaako kuba kati naye era agenda kumbuuza sebo kiki owaayi. Kale tugenda kuwumbawumba wiiki yatandika wataayiso mulimu ebintu bingi. Twatandika wiiki ku Sunday nga tuli mu kitabo kya Jeremiah chapter 51
twali twagisomyeko ku Saturday. Kati part 2 twali tukomye ku lunyiriri lwa 16. Kati ku Sunday ne tuva ku lunyiriri lwa 16 okutuuka ku lunyiriri lwa 30. Kubanga chapter eno yonna erina ennyiriri 64 tugisomye mu episodes 3. Era in fact ne tutagimala nayo. Ekyaliyo. Twali twogera ku mwoyo gwa Babiloni. Omwoyo gwa Babiloni ogubuutikidde Uganda oba ogubuutikira ensi, kuba mu kitabo ekyo Bible egamba nti Babiloni efuuse ekikopo ekya golodi ensi zonna ze kinyweddeko. Interpretation yakyo nti amawanga oba bakulembeze baadoptinga abanyankole tukyeta okutoya okukoppa, nti amawanga gakoppa enkola ye Babiloni ne gagiyingiza mu nsi zaabwe. Ekimu ku mwoyo gwe Babiloni supremacy, okwetwala nti bebbo era waggulu waabwe baba tebamanyiyo omuntu yenna, ne Katonda baba tebamumanyi. So chapter no tugisomye emirundi 3. Erimu ebintu bingi nga Katonda yennyini alayira ng'ayogera byagenda okukola, ng'ayogera bye tulina okukola atwadvisinga. Mu chapter eno Katonda yatubuulira obusobozi bwe n'ebyokulwanyisa bye, n'agamba ayina n'amawanika g'embuyaga, ayina gy'atereka embuyaga, ayina gy'atereka omuliro gw'atonnyesa mu nkuba. Ne bagamba laddu yakubye ewagundi n'eyokyawo, laddu yakubye ennyumba, twasoose kulaba kamyanso wakati mu nkuba. Bayibuli wano Katonda yatubuulira byagenda okukola n'ensonga lwaki awalana Babiloni, n'atubuulira byagenda okukola ebiri mu ye, n'atubuulira byatubanja bye tulina okukola. N'agamba muwagale obusaale bwammwe, muwagale amafumu gammwe, mugajjeeyo gye mwagakweka. N'agamba ate ngenda kukozesa mmwe kuba mmwe embazzi, mmwe ekyuma kyange ekyeŋŋenda okukuba okuwuula n'okumema entulo obwakabaka obwo. Ngenda kumalirawo ddala Babiloni mu Uganda. So eyo ye video gye twasoma ku lunaku olwe Sunday, era osobola okuddayo n'osoma chapter eyo yonna eya Jeremiah 51 n'oddamu n'owulira message erimu ekyatambula era ekyakola mu bulamu bwaffe paka nga Babiloni asiguukuliddwa mu ggwanga Uganda. Ku Monday twasoma ku misolo kubanga ye yali debate. Twasoma mu Matayo 17 olunyiriri olw'abirimu paka ku lw'abirimu 7. Netiwaaka ebadde eki? Matayo essula 17 okuva ku lunyiriri olw'abirimu tuka ku lw'abirimu 7. Matayo 22 okuva ku 15 paka ku 22. Ne tusoma ne mu Romans chapter 13 from verse 1 to verse 7. Ngenda biwumba wamu. Yesu yali ayogera ku misolo, ng'ayogera ku bakulembeze, engeri gye bakolamu emisolo okunyigiriza abantu abalala. Abaana baabwe ne baba free, n'abantu baabwe ne baba free, era abaabwe tebasasula misolo. Kati Yesu bagezaako okumugamba ave ku revolution asooka alwanyise emisolo, n'abagamba nedda, emisolo mugireke, mwe mugisasule kubanga gya Kayisaali, tugende kweri ensonga enkulu eyatuleeta.
emisolo egyali giweebwa mu gavumenti y'Obote si gye bawa mu gavumenti ya Museveni. Kati bw'olwanyisa omusolo gwokka oba omisinze point. Emisolo gye baawanga mu mulembe gwa Amin si gye bawa kati. Kitegeeza buli muntu ajja alina enkola ye, buli muntu ajja alina poliisi ze. Kati bwe mulwanyisa emisolo ne mutalwanyisa agireeta, Yesu kye yali abagala n'abagamba gire tuwe emisolo kasita tuba nga tufokasinga ku kiri ekinene. Era Yesu yagaana omudaivatinga, yagaana okuva ku mission Entebbe mu Ntebbe. Yesu yagaana okuva, yali ku mission 2021, yali ku mission kuba yali alina ekiseera nga kigere nga alina okumaliriza byamaliriza agende. Yagenda okuweza emyaka 3 mu emeka nga Yesu mission yagimaze amaze okutuuka Entebbe mu Ntebbe. Era bw'osoma obulungi Bayibuli, ebyo Yesu bye yakola byali bimutwala Ntebbe mu Ntebbe. Era ntwala omukisa guno, waliwo bannaffe abalina essaala nnamba egamba bweti nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, era alikomawo okulamula abalamu n'abafu. Yesu byonna bye yakola yali ku mission Ntebbe mu Ntebbe. Era yali alina obudde bugere nnyo mu Luzungu nga bakiyita limited time. Yesu mission Entebbe mu Ntebbe yagikolera emyaka 3 n'ekitundu ng'amaze okugguka. Yagaana diversion zonna nga bagezaako mulaga soko n'abagamba muleete ekinusu ekyo. Yabagamba mundeetere ekinusu ekyo. N'ababuuza bino ebigambo ebiriko bigambo ki? Kino ekifaananyi ekiriko kyani nti kya Kayisaali. Oyo ye problem. Naye mumuwe ebibye, ne Katonda mumuwe ebibye. N'abagamba buno obubi bwennyini, waliwo obubi bwe bakwese mu bintu bino, naye bw'olwanyisa omusolo obeera tobugjeewo. Kayisaali mumuwe ebibye, naye ne mission Ntebbe mu Ntebbe yo mugitwale kubanga yebagirako Kayisaali. Ne tugenda mu kitabo kya Romans chapter 13 nga Bayibuli eyogera ku bakulembeze be tulina okugondera. Abakulembeze abalungi, va ku bakulembeze nga ba Museveni abannanfuusi, ajja n'abalimba mbuno abaagaliza okugaggawala. Era waliwo mission bonna bagaggawale, mission Wealth Creation ne mission Myoga, era mwenna Myoga Parish Modo nga gyakubakulaakulanya. N'amala n'agamba bw'ati, kati ate yaleese enkola empya. Buli muntu okusindika mobile money ogenda kuteekangayo nini namba yo, basobole okulaba baani abalina capacity esindike miliyoni, era ogisindikiraani era yaki. Mukakaso ye muntu ayagala mugaggawale, ayagala okumanya ani asindike miliyoni. Bw'osindika sente ezisukka miliyoni ogenda kukozesa, ogenda kuteekangayo nini namba yo. Basobole okulondoola Museveni tayagala kubanga waliyo Munnayuganda ayinza okubanga alina miliyoni y'essente. Era bwe banaamala okizuula nti gw'osindika miliyoni, batandike okukugoberera. Gw'okola mulimu kigwani oba ozisindikira ani, mukola ki, biki. Kati Yesu yagaana okudda mu ebyo. Kati ssebo ntwala omukisa guno okukugamba, waakiri tunaasindikanga emitwalo 55 emirundi 3. Kuba emitwalo 5 jjo tegiriiko ndagamuntu. Tunaasindika, tunakkiriza tusindike emitwalo 55 emirundi 4. Golowooza gwe mugezi weka, if not tujja kuddayo kweri enkola. Nkwata sente zange mu kashi nenziwa omuntu nemuwa 10,000 nemugamba vuga ozitwale bwe wati ne bwe wati, oba nemuwe 3,000 vuga ozitwale bwe wati ne bwe wati, ne mobile money kati egudde. Kyamugamba mobile money yali tennabaawo nga tetwewola nga tetuwola nga tetugula nga tetusasula, tugenda kuddayo ku manyo. Tugenda kuddayo ku manyo tuve ku digito. Nziteeka mu bbaasa nene, nkugambye nziteeka mu bbaasa nengula kilo ya sukaali
oba kilo za sukali 5 nenteekamu ekibaasa wakati neŋŋamba wa bodaboda sukali oyo mutwalire maama Ebeni. N'agenda nga yeegendereza ng'amanyi atwala sukali oba atwala muceere naye nga ye maama Ebeni yakimanyi nti mu muceere wakati mulimu ekintu. Museveni muli mu mulembe mubi, temutusobola. Olaba mmwe ku mulembe gwammwe omuntu yafanga embalala ab'e Kampala ne bagenda baziika naye nga tewali masimu. Mugenda okutuba ng'abaana mwenna abazaalibwa ku kyalo mwenna ne muddamu ne musisinkana nga muze kuziika omutaka ku kyalo. Bannange wiri oliwa ndi Kampala, nange ndi Kampala nga sikulabanga ndi Kampala ne Wakatongole waliyo ali e Kampala ndi Kampala uwa Makerere nga Kivulu nnina okukisalako. Ate Kivulu okyogera Makerere uwa awo nga ku university saidi ya Wandegeya oba saidi eno awo wennyini awo ku university awo. Abantu ne batambuza olugambo ku kyalombo mutabani wa Katongole ali ku Makerere University. Nabalyoka era waffe ku kyalo bamanyi wire yasomera Makerere University. Muddangamu ne munzanyisa. Gwe Museveni olaba omulembe gwaffe ogwo ffe ab'ebiwalaata twasobolanga oziika nga tewali masimu. Ogambe mbu munaatusobola mu mulembe guno ogwaffe osaaga. Olunaku olwokubiri twaddayo mu Yeremiya essula 5 era ne tuba nga tugisomamu ngimaze ogibumbawumba wali. Njaga tugende mu kigambo ate tusabe. Olunaku olwokuna twasoma mu Amos essula 5 olunyiriro lw'10 okutuuka ku lw'12. Wano Bayibuli yali ayogera, nali njogera ku bannaddiini abaali abeekobaanye ne Museveni. Tebaagala muntu yenna ayogera mazima mu ggwanga Uganda. Nabbi Amos yayogera. Tebaagala ddala muntu ayogera mazima. Era obulamu bwabwe tebayamba banaku. Tebaagala kumanyanyigirizibwa. Wabula beekobaanye ne beegatta ne batandika okutukamulamu eŋŋano. Batukamulamu eŋŋano n'omuceere, ffe muceere gwabwe ffe eŋŋano. Ffe be bakamula ne basobola okulya. Ffe be bakamula ne bagula ebizimbe. Nkugambye eddaddi wammwe Tom oyo ddaddi wammwe gwe mugamba simanyi ddaddi Tom yagula ebizimbe 2 mu COVID. Ng'ensi yonna eri mu muggalo ng'abaavu tebalina kye balya beeri enkuta yagula ebizimbe kalina 2 eweeyogerere we bayita mu kireku mu kiyanja. Nja kuddayo mu notisi zange mbikebere. Mu COVID wakati n'agula kalina eziwedde. Omusimbi baagujja wa Museveni abasumba. Ife ne batukamulamu eŋŋano ne batulya eŋŋano. Bano okumanya baayitawo batusima amafuta. Waliwo omuntu omwe yaŋŋambye batuuziza abaana abalenzi ne babagamba waliwo simanyi ogu kampani simanyi kitongole kikutwala ebweru wabula basooka kukukebera kidneys ne bakukebera ekibumba ne bakukebera internal organs kubanga mugenda ne mutuuka eyo ne mulimba abantu mbuno babajjeemu ensigo kaakati bayagala bakukebere bakakase nti byonna obiyina ate biramu bwe bamala bakukolere passport bakutwale ku bwereere otuukeyo bakuwa omulimu bakusala emitwalo 55 okumala emyezi 4. Mwali muwuliddeko ku kigambo ekiyitibwa okusima amafuta, okusima omuntu amafuta. Ate nno abayaayi batandika obikozesa. Asanga omwana omuwala ali mu kutambula bibye nyabo gyebale. Mbadde njagala nkusima amafuta. No,
Museveni atusima amafuta akutwala n'akusima n'akujjamu ebibumba n'omutima naye mwe bayaye mwe mukyusa ebigambo byaffe. Wamawulira Bayibuli egamba abasajja abo batukamula eŋŋano. Genda osome Amos chapter Amos chapter 5 verse 10 to 12. Naye Bayibuli egamba bweti byonna mubikoze ne mukamula abantu bange ne mumala okubalya eŋŋano. Mmwe ne muzimba ennyumba ez'amayinja amoole obulungi. Muzimbye ennyumba ez'amayinja n'ensuku ez'omulembe. Museveni akoze faamu ente ze zitambulira ku korasi nga bannayuganda bali mu bisooto. Bayibuli egamba bweti ennyumba ezo temugenda zisulamu n'ensuku ze mugize temujja kusogola mwenge gwazo kugunywa. Mayiga mugaggawadde nnyo nga musikwizinga Uganda mugifudde eŋŋano okutuuka ku lw'12 naye okay oba yeeyongereyo ddala paka ku lw'22 no problem